mbandiriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Siraji Lubwama. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo eziriwo mu ggwanga lino. Tugenda kwogera ku kalulu akagenda okubeerawo e Kawempe North. Tugenda kwogera ku kukomawo kwa General Kayihura mu kibalo eky'ebyobufuzi. Ate tugenda n'okwogera ku bigambo General Kayindo Tafiire ennaku zino byawandula. Sebo nsanyusa okulaba. Nze sinze. Sebo. Egamba ki Kwezi Media? Kwezi Media Group nnungi. Teyina mutawaana gwonna. Abantu balinda buyino buli ddakiika. Amumanyi. Bujjukiza. Eringa agenda mu kyaki buli ssaani. Nga ataba na Bible we. Buli muntu aba ne Bible. Kujjako bayamba bikula kusuula bweti. Bujjukiza nga bw'olaba Pepsi Cola. Yes. Emaze emyaka mingi ne osanga ogupande gunene ng'eranga. Nawereetekayo ebiranga. Kituufu. Kaakati akalulu ka Kawempe North okalaba. Abantu 20 bakeesoolayo. Kaadi zifuuse kaadi. Abalala bagamba nti nno zigenda kutundibwa. Biri awo. Akakalulu ke kamu ku busembayo mu kisanja kino. Olw'ensonga tuli kumpi okutuuka ku bbanga singa ebaayo afa nga tebakyali by election. Bweba tewali afudde mu myezi 2 mu maaso kitegeeza tejja kubaayo by election. So akalulu ako kakulu kalinga test eri ebibiina ebivuganya President Museveni, kubanga ne bw'oba oyagala otya tekasobola kutwala wa NRM mu Kawempe. NRM teyiza kawamu. Naye ate teyinza butateekawo muntu. Ekibiina ekinene bwe kityo kiyinza obutasinga muntu. Era nawulidde mobilizer waakyo ng'agamba nti tulina abaagala 5 naye twagala tubatuuze tulonde omu akiiza tavuganya munne. Tubeere n'omutima ogwerekereza kuba kano kalulu kali kamu ate tukyalina bingi ebijja mu ki kati abo beesegese bwe batyo. Awajjeema Asumani Basaayirwa nze nina candidate. Naye aleeta candidate. Naye nandibadde olw'okuba nze nasomesa kanso Nalukoola ate muntu wange Siraamu munnange nagambye candidate wange senga kisoboka twandibaakinzaani Nalukoola eyo side neebeeramu. DP egamba noonya abakandidate erina abasabye bangi egala kulaba gwesinsulamu era bo esobola okuvuganya. Jjukira eyo constituency yali yaayo bonna babaddeyo emabega babadde ba DP. Ng'oggyeeko ekisanja kino we tufunidde omukago ne Mawu ne President Museveni lwagala okuzza obujja. Kati Nuupu naye erina naye eno eri mu katu. Nuupu eri mu katu k'amaanyi. Mabegako nga mulwadde waaliwo sayini ezaali ziraga nti ne bwakola ate atajja kufuna tikiti omugenzi Ssegirinya. Ne tulabako awo Mufumbiro nga ayagala ng'era bw'aba ayagala nga deputy spokesperson w'ekibiina olaba nti ekifo ekitwala kuba mu Nuupu temuliimu kugamba nti bagenda mu kamyufu. Balinda batuuze abantu balonde. Buli muntu yeeyiyiza nga bukyali. Wakunga chairman wa national yatandikawo kunga nga target ye yali kunga Kampala abeere nga alina structure nga Lord Mayor. Olumu mutowe n'amugamba nekino kintu ng'okyeyagaliza tulinde obudde tebunnaba oyanguye nnyo nga kiraga naye waliwo akabuuza oba afuna tiketi batakola ki kakati nga tannafa nga anaatera okufa ono spokesperson okuwe Busoga deputy bwafunye emisumaali egimukomerera lwaki togenda Busoga n'okulaakulanya eyo naffe ne tugaziwa Busoga yonna twafunayo candidate yo genda obeere wakubi. N'alaba nga emirundi 3 gyakagezaamu Abasoga banne tebakkiriza ku kyakola ki bamugamba nti genda Nakawa East ebaddeyo wa Nuupu era amalako ekisanja kino inginiya bali mwezi eyava mu SDP eyava mu DP. Namugamba gwe genda mu mazzi amawanvu gali
ogenda ku World Mayor gye boogera kyekidiba kirekere mufumbiro oba yakkiriza oba yakoze ekinene nabye ng'atimbye ku bipande sajja watu bamututte kaguddeyo kuwa obutwa n'obunywa nga tolina kyakukola naye ng'akuwadde takubuulidde nti obutwa nti agoba mu byabufuzi omuntu bwakusanga ng'ennyonta ekuluma nga tewali mazzi ge gasinga okuwonya ennyonta naye nga waliwo soda nyogoga nakugamba nnyonta ekuluma naye soda wuuyo anyogoga kureti kipa ziri 24 zonna nazinyogozza naye mulimu emu erimu obutwa naye sigimanyi osobola okunywa ng'emu yokka 23 kakati eyo emizaani gye bamulaze obutwa we buli nayaga nti naye ffe tujja kukuwa amaanyi gonna ekyo ekifo kirekere mufumbiro janguwa jukira Kavule yeesalawo lwaki mufumbira sigoba tuteguwa road mayor sindika bali mwezi awo olabira nti bakuwadde girasi erimu obutwa temufumbiro wa road mayor akujjawo ne mu Kampala waba talwanye nnyo newomuteekako ebizigo ayinza obutakola ki si buli masannyalaze nti wogateeka gakola wogateekamu nga mangi ebintu biyiika byayokyako wano yavuganya Muhammad Nsereko ne bamalira mu kooti kakati awo eno yesaawa ebadde nti addeyo kuba Nsereko yagambye nti nkoze eki nalabye ateekayo n'essaawa Simbo nga alina ekirowoozo ekijja kuwa pulezidenti awo bayagala oba ddiiri oba kiki naye ekyo kyayagala sinaba kwogera naye nina shortly interview naye njagala kumanya kiki ekimuli muki naye for sure takomawo kakati Nuupu erina bakandidate abasukka mu 6 bwogambye 2 oba nagendera nga 9 tuyinza n'okuweza 4 kuba eriyo abajja okujja nga independent ate ye byamakama talina buzibu kasitofu n'emikono olukala ajja kuluteekako alusibeko newuzi baluyunge naye ono serious note bakandidate bajja kuba 3 abalonzi bebanafokasingako buli muntu ajja kujja nga bwakola ki ate tewali teeka limugaana tewaliwo limiti nti bano bakoma ku bano ebisaanyizo bijja kugaana abalala bakome ku kasenge ejja wali ku electoral commission egenda okubeera mu constituency yaabwe ekirungi kyamani yennyini owa electoral commission Justice Simon Byabakama Mugenyi yasituse n'ekiwandiiko kya mika egisukka mu 10 nabagamba bino byensuubira saagala mu kavuyo saagala mu kino twagala gundi eri fair ate bonna nga weebali n'abalaga nti program ejja kutandika bweti nomination za nnaku 2 mujje so far waliwo abadde omuyambi wa Alex maama w'omugenzi gwagamba nti bannayo mumunyambire amanyi omulenzi omugundi wakomyewo waliwo n'abalala bana Nuupu agamba nti ffe twagala kugenda mu maaso ne Segi box tutandikire Segirinya wakomyewo mulimu abapya batayingiranga mu byabufuzi nga Kanso Nalukoola Elias oyo naye ajja ayagala tikiti ya Nuupu aliko naye ku General Court Martial nga ku musango gwa Besigye y'omu ku balooya ataana abaguliko ne mugamba Nuupu bwetaakuwe n'agamba oba Nuupu empadde oba tempadde nja kujja kino ekintu kyagalamu muliro gusooka bw'omala okuzindeera oli n'ayitawo okomawo otya mu mwaka gumu nti ate akoze ensobi ki kati kitegeeza waliwo okufa omulekwa bw'atafuna kaali ajja kukola ki waliwo n'abalala abajja mulimu n'abakyala nalabyemu Hajjati n'omukyala wa Segirinya naye agamba nti nze nakwatanga bokisi ya Segirinya bonna bagenda kusunsulwa ku nnaku ezo naye akalulu ako kagenda kikemo kinene nnyo eri Nuupu si kikemo eri NRM kubemanyi ne bwewangula ejja kuba esigalizaawo okukuumirawo omuntu waliwo ayeesimbawo mu kifo ekyo NRM simanyi babaleetaani kati DP yo ne bwetawangula emanyi esiimuuse erina kalira kaba MP bano 8 esigaza nabo tebakyali baayo NRM bweyita Nuupu weefunaawo beesigaza bwewangula Kawempe
ebesigazza kuba ina ba MP basi 13 betadde mu blacklist kyabo tebaddamu kufuna kati kwatano mu omusanvu kati awo tebamuneeminze kuba yafwa naye abadde tagenda kufuna kaadi yaabwe kati wabafuna afunye awo baba kubana bebasigazza bafunyeeyo entandikwa watayinza kufuna kaadi ya nuupu n'ogamba nti ojja kutuuka mu 26 te oyingire patenda naye eriyo abakikola mwaluwa gwe baleeta yakikola bamabike gurupu yaabwe baplanners ba election eyo bagenda bamanyi oli eyaliyoko nga ne principal alina obiwe watuka ne bamuga ti totawaana kana kalu kajja tumenya nnyo ono abaddeyo amanyiddwa kitundu yaliko yo tuwagire ono ne bamukyusa obwongo nga bwe bakyusa obwongo nga baleeta Anita Amonge kubwa speak nga president alina both kumbe ono wa seeke ono yali alajja mu seeke yonna ng'agimatiza Museveni kyataategeera bamuguzeeko abantu bonna bagenda okuleeta banominating nga naye president tulina president sekandi bwe yajja yali deputy okusooka wavaawo ono eyaddawo Ayume nebajja nga bamubalira ne batuwa Kadaga naye yasobola kubeera deputy naye kati ng'olanya yakafa tekali tugamba tukole ki tulonde twetememu nga tukyalina mu maziga ono abaddewo lwaki si yakola ki yajja nagamba jje era bagenda mu competition ne Wajema nga ne Wajema manyi tagenda kuwangwa naye nga mission eri kubeerawo candidate wa opposition najjayo bwe yajjayo nakola ki nayingirawo kati nuupu ekyo ekifo kikulu nnyo gyeri eteekwa buteekwa okukiwangula bweba eyagala okumulisa tooki mu 2026 ng'ejja kusobola kwataano mu omusanvu ng'ejjeeko 13 ejja kusobola okufunayo enkaaga ekigirema lujja kuba lutalo lunene okweza enkaaga ate nga 57 beyafuna yali yamaanyi nnyo kati ateeserebyemu neneweza enkaaga ati nkugambye bwegifuna eba n'essuubi omuntu omulamu yenna aba n'essuubi ey'okufuna ki enkaaga kakati akakalulu bwe kavaako tutandikidde ddala ebyobufuzi ebyakasameeme abalala bibatanna bakulowoozaako nti byakasameeme naye nga President Museveni abikakasa nti byakasameeme kati ali mu Parish Development ali mu region gyeyagwa agala okulaba nti avaayo nga eddusu alikoze eki alina akazito kaaka ekifo kya seeke deputy national omukyala bakiwaani abalimu bonna balina akakwate ne Busoga mulimu Kadaga omutaka mu Busoga akyagala mulimu speaker Bawe mutaka mu Busoga gyeyafumbirwa naye akyagala kakati aludde muno mu Busoga abantu balabye Magogo naku zino banga lino nti naye yali yagala Diamond nkana bana kubeera deputy speaker nga mukwano ddala ogw'omunda naye nga Magogo musiraamu alina bahajjati kakati ekyo president bwakisalawo obubi Kadaga n'agwa alina obuzibu okumatiza Busoga kuba bali bamulabanga omuntu waabwe nnyo ate ebibiina byonna ate jjukira yamukosaako dda kuolanya n'amugamba nti gwe ono yasinga kuba yamulabamu element ebiseera ebyo ng'akyalinamu ku maanyi nga gyatambulira baga nti gwe oli presidential material ebyo Museveni tabyagala nga bw'ayita palamenti ejjula ku nsonga ennene ng'era bw'awa order agiwanga alina authority Amonge kye yali agala okukola bwe yayita palamenti okusensaninga Namuganza n'amuyita n'amugamba omukazi oyo mwani mukutte mpola oli n'agamba nti ansi nina amaanyi n'ajjuza ne bamusensyalinga so n'agamba amaanyi go gajja kukomaawo n'agaana okusayininga
namuganga nasigala nga namunafuya aba kunafuyiza yes n'agamba kakati Sudiru tulina okuwa contract eyokupangisa ebizimbe byewano MP batuulemu Museveni bamanya nti waaliwo ddi gyataategeerako eyamuyita emmanju n'ayisa ekiragiro kiringa executive order ya Trump nagati wabaawo addayo okupangisa kizimbe ekyo ku Sudiru nejjukira Sudiru mukyala we banya mukwano gwe yamuwadde n'omudaali naye ng'akuba mongo indirectly amulaga nti obuyinza bulina bwo era ekizimbe tebakipangisa bali eno ku Queen's Chambers ekizimbe kya Sudiru bakirekawo ekya waliwo bakirekawo Kingdom kirala awo Sudiru yalinawo bampibu batuula abebbali abatatuula eri ku main n'abapangisa Queen Chambers era n'alagira nti bwe mufuna ssente muddaabirize ekyo ekiriko education n'ekiriko prison ebyo ebitongole byombi biveewo ekyo kyekiba kibeeramu ba MP ng'ekyaloko bwe kiggwa ekyaganya nakinyirira bo babeera n'ekyaloko baba tebakyetaaga kupangisa babanga judiciary yafuna amaka gaayo kati epangisa bali eno obuzimbe naye nga wano mu Kampala erina weetuuza tekyasobola kupangisa Twin Towers ate ogyebaza judiciary nti okusavinga ssente nefuna ekizimbe ekyo ebe esinze ebitongole ebirala ebe bisinze nnyo yenkanankana National Drug Authority government egiwa ssente ejja mu bwobu pharmacy ne funding niyo olaba nti Sematiko yateekawo ku account ssente nezizaala ne bamugoba n'omugoba nga lwaki yaziteeka ku account yeetalina naye yaziteeka nezizaala nga tazibbye ekizimbe ekiriwo kibamaliriza ne baba nga bakifunyemu Sematiko n'agendera awo nga bamulyaza amaanyiza ekyo ne kibeera awo kakati obuzibu obuliwo kati pulezidenti yeeseetinga kuleeta kuwangula kalulu ne ttiimu gy'alina ajja kukola mu kalishafu akatonotono mu bifo bingi surprise esobola okujjayo eyakayihula abantu gwe baludde okulaba yasembyeyo okukyayira President Museveni lwakitula ku nnaku za Christmas ne mukyala we ne boogeramu ejjukira yo mu bantu abaliko sanctions za America General Kayihura ne Museveni ajja muzzi agenda muza mu cabinet tasobola secretary general ajja kuba secretary general wena NRM sebe kifo kinene tadonga ayinza okunoonya ekibanja awalala oba bayinza omunoonyeza poloti awalala entegeka yonna ewedde okumuteeka mu kifo ekyo jjukira tekikyalondwa seeke okuva ku Mbabazi yali ayagala okwesimbawo Museveni yalonda bamanyi nti bajja kumukiririzaamu ate ekifo kinene nnyo kyekikuuma records zonna ojjukira Mbabazi muwala we yakola register n'agigaanira naga nti tetugibawa mugigule ne bakola endala okakana nga amwesimbyeko baddingana luvannyuma kati noono bwe yamuwa obuyinza n'amuwa ssente n'alikulutinga n'aba LDU miliyoni 2 bwe yamugoba yagamba nti aba LDU mbezizza n'abatematema n'abayita n'abakola ki n'amanya nti ono abadde atwala obuyinza naye yamala neyeetonda yes Kayihura yeetonda sigumusa ebiri n'abantu b'ekisolo ne bateekako pressure ono mwana waffe atukoledde ebintu bwebiti bw'otamugyako misango tetujja kuwa kalulu ate kalulu Museveni oba omukutte ne bw'omugamba nawana abasezi 4,000 naye bw'otabasinkana tebajja ajja bamalaya teyabasinkana embaale n'abawa ne ku ssente kakati ekya Museveni kyo tewomubuulira nti gw'oli mugezi nnyo wasoma nnyo ajja kweguya nga gwolaba Tango Doi lecturer naye contract yawedde ku chances ejja kuba nti onokukola ki okugiza obulungi yaweddeku ate nga badde akayanira ssente ennaku zino akayanene tamanyi Museveni ye muntu takulaga kintu kyonna nti agenda kusuula twalina Museveni mu conference emu n'agamba nti ssente zino ezibabba ku Luweero Triangle eza Luweero Triangle abazibba mbamanyi naye we naafuna obukakafu eyakulira okuzibba nja mutunza n'akajiiko kyogera mu press conference tuba tuli awo nga Dr. Kiseka Kababi
yalinanga pologulamu ejerega ku radio teyamanya na kumanya nti bamugobye yatuuka entebe nga baescort tebaliyo abamukimi n'amanya nti bakoze eki n'atuula ate myaka gye yali ateeka okukola ki n'atuula naye n'akajiiko baakamutunza temangalo giwulira Museveni bw'ayogera ekigambo nga kikwata ku nsonga aba tasaaga ebigambo bye obigenderera bw'aba mu saati enjeru aba musanyufu takubiddwa kikalu sobola okuwulira ebintu byonna ebimuli ku mutima bw'aba ayagala okubuulira amazima nga oba alina kimunyiizizza ogenda okulaba nga agyeko galubindi nga azitaddeyo oba nga azikutte mu ngalo manya nti kyaleeta ki ate akyagala nnyo tokisaagirako oteekwa kuyiga Museveni waliwo lwaleeta nga ayagala kukusanyusa n'akubuulira ekintu n'olowooza nti akoze eki kumba alina n'omulala gwagenda okusanga ekikya kikyusi mu covid bamutuukirirako ne ripooti engeri gy'osobola okuzaamu okusoma nga covid akyali ki kati yaleeteka minority n'abagamba mugende abamu ne batandika n'okuteekayo abaana mu masomero yasanga yamuwa kamalina report akatono ke yagenderako n'agamba ati ani abagambye temulangirira oyo gundi minisita wa IT yali agenda kulangirira atasooka olindeko era twamalako covid n'amasomero tegakoze eki so Museveni si ye muntu gw'ogamba nti akubuulidde kino sure deal era bakugamba nti gwe bagenda kuwa ssente zakuwaako zoba okkiriza endala ojja kuzimba akaggo wali omusanzeeko n'akusuubiza ssente n'azibawa ekyambogo bwe yaba bayita bamawire mu bujja nga bakulira lukundo yali abagamba suubiza ssente naye okuba ye bamumanye ebbanga nti ezaffe bazigaba luli wano era bazibawa so ekya Museveni osimba okwata kiri mu ngalo kyakusuubiza osimba n'ejjinja n'okola tosobola kifuna olwaleero ali mu crisis ey'abalirwana fe tusinga abanoonyi b'obubudamu abangi bukyagoma etandika kugwa kuva ku mmanda terubadde lutalo lwa nnene nnyo lututennaku naye dukoze enkyukakyuka mu kitundu emundu abasajja be yali ayita nti obusajja sesekedi basajja yali anyooma ekitundu ky'eggoma kyekisinga okubaamu ebyobugagga obungi kibakutte kyekitundu sesekedi kyabadde talinaamu control omulimu abayeekera ba mirundi mingi ng'ogyeko mu 23 nabano betulwanyisa aba ADF nga tuli mu Sujja awamu eriyo abayeekera abangi okujjako abamanyiddwa ennyo naye mu 23 yo erimu omukono gwa Rwanda ate Rwanda Kagame takwatagana ne Tshisekedi n'embasa bagigaddewo nga tebinnabaawo leero balina olukiiko Munyonyi lwa President wa East Africa balaba amakubo ge bakola naye ojja kuwulira ebivaayo Kagame tayinza okkiriziganya nabyo ng'afunye awantu wawulira nga ovawo akasente ate akangi minerals n'ebirala ate si yakafunamu yekka gadde naffe twagendayo ne tufunayo Kagame kyafunayo akiteeka mu treasure ffe bano abajjanga banona bajjangayo buli muntu kiki era bwe twatuuka okusasula bye twabba gundi Tshisekedi tanajja baali baziteeka wamu ne interest kati ono bwe yajja n'aga nti musasule ziri temwongeramu interest kati aba akyasasula akalulu ne katuuka Museveni nga alina omukwatirako akawangula n'ateekawo tawulo tugira tuliirako okusasula n'amukolerayo oluguudo era nga tusasula bbanja anti kati akubanja bw'omuwaayo akantu n'alyako akugumiikirizayo ogamba tulukola tumwagala nnyo naffe tunonayo byabugagga waliwo n'ebitundu abajasi gye bagula zipoloti eyo gold mu Sujja conference
ripooti yafuluma ebiseera ebyo mu East Africa. Kaakati ekyo kitegeeza nti tugendayo eri nga UN bwegendayo. UN naye ejjayo ebyobugagga. Ne UN naye ekubayo. Ennyonyi emmotoka tebaazikubye. Tanka. Baali bazikubyeko okutuuka awo. Ku luno baazikubye nti ebadde eraga sayidi ng'egamba ba M23 bakole ki bafulumeko bo nti tulina kapasite ekola ki eyingira. Era bayingidde ne bawamba kati ne bateekawo ne bendera. Kati olina okulwana ennyo bendera eyo okugijjayo. Olina okusaba ennyo bakome ku Goma. Kubanga bakyayinza okuba ne batuuka ne beeyongerayo. Kubanga bawambye abantu mu nnaku 3 abajaasibo ne babatwala mu besi gye babadde etabadde na kalulu emirundi 2 nga bateekayo akalulu obutabanguko bwawo tebukkiriza Electoral Commission kutuukayo. Ekyo ekintu okizisuubira nti kirimu interest z'Omufalansa, Omurussia yasinga okutwalayo ebinyonyi ebikadde, Omujamani gyali, Amerika gyeri, naffe gye tuli, Bannayuganda, Rwanda, Burundi nabo gye bali. Ffenna tutunuulidde resources ezo ate nnyingi. Kati ekyo kitegeeza nti President Museveni akalulu kano bw'aba ayagala anoonya buli wamu awali inkamu ne inkamu emu ejja kuvaako eyo kuba ajja kuyingirawo ku sayidi evaako akantu tukutaasa tutya olwedde tulinayo base bwe bagobayo amagye ga East Africa twasigalayo ku ndagaano ya Suja ne bagyongerayo. President Museveni ayinza okwagira Tshisekedi ate ayinza ayagala awagirani M23 tebakanya na President Museveni awulira gundi geno agamba noli Kagame agamba baliko eno bava eno naye bantu be buli omu abeesamba naye ate ffenna tubafunamu. Nalabye nga balina tanka empitirivu obungi ezo ze bazijjawa bazijjawa so naye ate bazifuna ebiseera ebyo ne koni gundi bano aba ADF bafunayo ennyonyi ezirwana ADF ine ennyonyi Congo yensibuko y'obusamambuko yakasabanko kuba ebyobugagga byerina tobimalayo basima golodi ne bagula ennyonyi abagundi bateekwa kuba balina bebafuna kuba bali linked to ICC ate erina chain sente zaayo zitambula ziyita abantu botasobola kukola ki kuzitegeera. Ojjukira oba tukuba wano ku bomu Lugogo ne Makini bazitegulula naye Lugogo abasajja bwe bakwata ono yakkiriza nti omusango yaguza yalaga engeri gye bafunangamu ssente nga ziyita mu mobile money ku Arua Park awo kuki nga tosobola kumanya naye nga zaki zaba Al-Shabaab be baziweereza. Kati abo abatujju tosaasobola kubamalamu kuba bafuna training ey'abasennene nga Amerika ne beefuula bwefuuzi ne babeefuulira amagezi baagasigaza ne bakola ki ne bagakola. Wali okimanyi nti Russia esobola okutuuka wano nga tewangula Gaza netuuka ekiseera ne bakola endagaano nga Abarussia 3 Israeli besaba 3 bana bagaza bagamba tuwamu 300 abantu kitegeeza value y'Abarussia bavaluinga abantu baabwe tebafaayo ne bookola ki ate bagamba tumala kubatuusa wano tulyoke tukukola bangi mugw'omusanvu. Kati omuntu yekka abadde alemeddwa okumalayo olutalo ng'ate alwanye nnyo lugwe nga Trump tannalayira abadde Joe Noono n'ayongeramu amaanyi nga tannaba na kulayira naga mulina okukola endagaano eyo era ne bagikola nga tannakola ki kati alina kapasite ebamu ebyokulwanyisa ate ng'abaagala ojjukira nti Jerusalemu yakiwaayo ekitali kibuga kyabo abaagala naye azze ku luno n'enkuba yanjawulo nga buli omu ajja kumulozaako Trump azze na nkuba mpya kisooka wano abagenda omufunamu be batono nga
Prince Gundi right honorable speaker kuba oli yamuteeka construction nga ono ng'agamba bannanga bisiyaga. Trump agambye nti omusajja abalina musajja manya abalina mukazi teri mukazi na musajja na musajja na mukazi na mukazi kitegeeza ali ku layini ya Mongi. Awo Amongi asobola okufuna wanywera ku nasigaza biri ebirala yagula ebizimbe gavumenti America efiirwa ki ng'otaddeyo investment olayo yagambye n'okugoba abana bankuba kyeyo. Waliwo munaddiini gye yagenze yayita asaba Trump yagendayo okusaba okuva lwe yawone essasi lyamukuba okutu kati ne we yabadde yakalayira n'agenda abantu abaleeta ssente wandirowoozeza n'okola review ku bantu baffe tuyambe tannakirowoozaako. Yagambye abagwira bonna n'agamba nti azaalira eno mwana afuuke mu America ebyo bifu n'abazaalayo mu bukyamu bakole ki bagende America yeyina okulowoozebwako. Kitegeeza abantu akakadde 11 bali ku bunkenge okuva mu America okuva mu nsi nga mulimu n'endala ennene ezo zazimbira ebisenge Mexico. Ate kati gye baddukira kumpi balina enkolagana ne America. Abasinga baddukira kati Canada ne America enkola yaabwe kumpi yemu yadde ba president banjawulo. So abagenda okugenda mu America ku kyeyo balina okukola amagezi mangi ate nga bagalina. America erina amagezi geetalina yadde ogira super power ku Trump yasooka bagendayo bangi naye nga waliwo embaga okubakolaki bwebakuba Kyagulanyi n'agendayo ne bajja Abannayuganda ne beekubya naye ebifaananyi olwagendanga ne bagamba nti gwe tukuzaayo naye olaba ekifaananyi kino bajja no bamukuba nange eri bannoonya bankubenga ki ng'ono abantu ne bagenda ku lwa bisiyaga nze eri banfunaana naye nga talyanga ku bisiyaga eri abareverandi ddala abanaddiini abagendayo ku lw'ebisiyaga abantu ne bagendayo ku lwa Nuupu. Nze waliwo be nakubiranga amasimu bandowooza kasita oteekako amawulire ku neeti ne bagasoma kooti neegira nga nti temumuwaayo bajja kusigalayo. Bw'otaba namagezi galumba mu America tojja kufuna ssente mu America. Bw'otaba ssente galumba Canada tojja zifunayo. Ng'ogyeko bano abawalabu bo bateekawo buteesi nti ajja bakutwala ogenda kukola mu woteeri osanga bakutatte mu toilet oba kunaaza bakadde oba kukozesa ku mbwa. Kati eyo byonna obikola ki? Ffe abatwalayo abantu tufaayo kumanya abantu baffe bagenda ate nga tulinayo ambassadors. Abantu babonaaboneddeeyo babakozi bebatakola juzi bakomyawo awo omuwala nga bamumenye waliwo ow'ensigo omusango ogenda ku Lwakubiri bamugyamu ensigo Dr. Mulago n'agamba talina nsigo ze mweziri. Family ya complain yozuwa nti teriimu eriyo omulala gwe baasayira awo juzi omusango nga omwana waabwe kampuni yamubonyaabonya ne bagira kooti nebasalira kati bakoze apiiru n'apiiru tebawakanya nti musango gwakola webaga ssente nnyingi kati justice abadamuzi balina okukola ekisoboka abantu abanyigiriziddwa bafune justice mu bwangu. Abamu bafa nga tebatuuse kyebafunye kati babadde bakola register ya census ya emisango gye balina ne batandika n'okuteekawo buno obukooti obungi small claim. Bw'oba toweza miliyoni 10 osobola okugenda niweeterayo omusango tolina looya n'oziwoza mu myezi egi ng'omusango gukoze eki nga gwe wabyakulonda. Ndowooza banatuka ku level eyo ne ku misango gino eminene naddala egirimu okutulugunya eddembe ly'obuntu gisaana gitunulemu mu bwangu. So eyo kyekiri awo. Kakati bundi eyo nga tuvuddeyo Jeno Kayindo Tafiiro owulira ebigambo bya Wanda ennaku zino kiki ekiri wakati awo? Tabiwanda mu mutima mubi. Jeno Tafiire ye muntu ayina yekkiririzaamu amanyi nti ayina ettaffaali lyakola ng'ayina ne munywanyi we Museveni n'abantu abalala. Amanyi nti Museveni tagenda kufaako. Amanyi ajja kufiira ku ntebe. Kati agamba lwalulu yali amugamba nti nkugobye n'agamba oba ojja kulaba omuliro wano. Twajja naawe nfaawo naawe. Ye minisita akoze mu bitongole by'otasobola kumanya muwendo. Wonna akolawo. Yali mu minisita ya justice
nakolayo yaliko minisita wa local government ne batunda obutale n'ebirala ne Sebaana ne Sebaggala yaliko minisita wa lands natunda eyo ettaka ne bigambibwa nti lyatunda ebutabika lyali ddene nnyo. Ekirungi kye teri muntu amuwaako obujulizi ku bintu ebyo. Yatunda butunzi. Bw'afuna ddiiru abakozi nabana abeera kati gwogenda kugamba omukazi yafunye kasente omugaye nti ate tafiira yabbye ettaka eryajjajjaawo oli bamutako ebyerugazi nti yalifuna naga nti eryo lyange ku bwange lyange naligula bamwagala mukole ki. Ate waliwo lanchi ya gavumenti gye yatwala yeyo yenyini ne bamuyita ne mu parliament naga nti mugende mu kooti eryo nalikola ki. Kati bw'ayogera ebintu ebimu amanye okumanya amazima. Kati ali mu internal affairs agamba abantu bange basula bubi balina okukola ki okufuna embeera ennungi. Olaba nti naggulu wazzeeyo ebizimbe owali obusiisira batandise okuzimbayo ebisituse eddala ebinene ataddeyo abasirikale ayagala ekyo kigende ne kuki. Kati bwewabeerawo ddiiru nga ddiiru alaba yakibbi avaayo n'agirwana ne bwabaayo eyo yabagamba nti ezo number plate aba kampuni yagireeta ngibuusabuusa era nfu mugenda kugwa mu tabbu yaki ne babeerawo binyono gimuhwezi ng'ayagala ddiiru ekole ki. Kyatuuka ekiseera ono gwe bagijjako Dr. wafa muno abadde atukolera number plate naye abantu be ba technical officer baga nti egundi erimu kamera eziraga wifu tebikola bantu kiseera nabo ne bakitegeera ensobola lwaki basaze ebbeeyi tebiriiyo eyo kampuni yabafeera ate ku nkomerero otafiire yabadde omuki kakati ogamba otya nti otafiire tayagala bakozeyo ebijingirire bino ebinamba bisiiwuuka ebyo ebiwanvu naye tebirina kyebiraba bwebe no kamera yo ku luguudo tekulabye ate ennyukuta ntono ate bungi ennyukuta ntono ofuna ne zino ezaffe zibadde kakati ne basala nti ajjuza abadde asasula sente zino nyingi asasule $5,000 kati naziri empya bateeka okuzisala kubanga bakirabye nga kicupuli. Kati eddiiru Museveni bw'alaba nti teyiseemu inka mwegaanyi tesobola kugaana bugaanyi ku luno. Waliwo ekiseera baleetera wano ndagamuntu nga bazigabira eyo ntinda nga zirimu Sam Kuteesa kampuni yagijja eyo negyekozesa abantu naye batabasasula nga tesasula NSSF. Baatuuka mu NSSF abakozi nga teriyo yadde akanusu n'akamu. Kati ezo sente nezikola ki ne bawa contract omulala kati eri punctual kusinga eri yaliwo ne tufuna abantu nga Ssekinnoomu ono gwe bawadde omudaali Sudeevi alina abakozi bangi ekyo kituufu naye tebamanyi ngeri kijjabba mu gavumenti mu misolo. Abakozesa endagaano 2 obogenda kolera $3,000,000 osayininga ey'esatu n'osayininga n'ey'emu. Kati mu NSSF n'awaayo ey'emu n'asasulayo NSSF zino endala n'ozifuna naye nga NSSF teziyise mu banka naye ate Kuteesa ye teyasasulayo ne mu NSSF wadde n'emu wadde ekikumi. Abaana nabatwalayo nentuuka ne mukulu wa NSSF nagamba twamugenda tugenda mu kooti kati twasanga nti ya mukulu eno tuvaako ezo sente twazifiire. Naye bonna bamaanyi mu gavumenti. Kuteesa si mutono mu Uganda si mutono yayirika awantu n'agamba nti buli sente ya Uganda gy'alina ng'ayogerera enhance nga yagifuna atya naga enhance yokka gye mugamba buli 10 kya Uganda kimulaba mu Uganda kuliko siringi zange 3 ya printing center income gyafuna mu budget ya Uganda. Budget ya Uganda ogimanyi yawadde ku trillion 7 nedda ku 5.7 ate nga ebyetaagisa bingi oza tugenda kukola tutya okubimalawo. Kasasiro yassa abantu mu budget eno eya KCC temuli yadde
ekyokumalawo ab'ekiteezi n'okubasasula sente banazijjawa. Museveni alina okuyingira bagisaze bageza ku trillion 5.7 okuva ku 7 million bagisaze babaddemu ebituli nga bataddemu diiru zaabwe naye ebyo byonna ne badda ku reality naye nayo nazo tetusobola zifuna. Kati wetugattako okuba nti ne siriimu tujja kutandika okwefunira eddagala lyaffe wali eruzira eritatumala nga bano Trump agambye nti emyezi egi nsefu tejja kutuwa sente ezo. Ekyo kitegeeza ki? Tulina okunoonya sente ezireereezaawo, tulina okuyamba bannayuganda abagezaawo eriyo bannayuganda bawonya siriimu abatono eryaffe. Tulina okulaba nga abakola Dr. Dayagundi Nambatya banoonya abantu abo abavumbuzi. Ekiseera kituuke nga naffe tukola ki? Nga bwe twafuna Profesa yali Onyango eyakola Covidex nga tannaba kutuuka wonna ku stage eya human trial naye nga yatuweweezaako kuba twalyanga buli kintu kyebakulagirira kino kiwonya kino kiwonya. Natuuka e Mulago nga n'abalwadde balina eddagala ly'egganda balikkiriza nga teriwonya nga bawonya. So obuzibu bwe tulina tugenda mu campaign, president ayagala ssente oba zivaawa tetujja kuva. Nalabye bayisiza biliyoni 5.3 ez'eddwaliro ly'e Lubowa naye ng'eddwaliro ery'e Lubowa lye bayisaako biliyoni 5.3 tebabakkiriza n'abaziyisizza kulirambula. Kati ekyo kitegeeza balirambulako ennaku ezo nga waliwo akazimba akasituuseeko. Deputy Speaker yagendayoko ne balirambula naye lyajjawo litya okubeera e Lubowa. Lyajja litya ettaka nalulya nti lyabalangira ba Ssekabaka Daudi Jjo. Abalangira baali basatu abalirwanira kati nga n'omusango giri mu kooti. Kati gavumenti n'eriwamba lyaliko n'erya waliwo kampuni eri awo e Lubowa Micho Court naye yalinako ekiraimingo bwannannyini. Kati bagenda mu kooti nga emisango teginnaggwa ne bapangisa loko abaminisita y'ebyobulamu Dr. Diana Twine ejeronjinga Museveni asimba ejjinja nga bafunye oyo omukyayina omukozi w'ebitanda si musawo atwala emwanyi nga talima nga nazi ku kikolo ne balaga ajje pulezidenti alange nga following emisango egyo mu kooti ku ttaka eryo kuba namulinamu interest nnene nga ne mukwano gwange Buto Francis alinayo ettaka nga naye alinawo akatakaawo nenkizuula nti waaliwo omulangira eyali ebweru ye ng'agamba nti awo wawe ddala yalinawo wano agenti we ngaali eyo ntinda yantwalayo mbase nakola story nefuna amawulire nti Diana n'omukazi kyalo omu okuva mu State House banoonya omulangira omutuufu kubanga Kalebu Alaka yali awolereza kampuni ey'omulangira ali ebweru yawandiika ebbaluwa nga agiwandikira loko n'awako ne pulezidenti kopi aga nti mugeze ne muteeka ebyuma byammwe awo ku ttaka siryammwe sirya gavumenti yakiraya nti waffe tugenda kufuna injunction eyimiriza. Jjukira Museveni abuzaayo ennaku 4 ajasimba ejjinja nentuukirira omuntu n'atuukira Diana ne bagamba nina omuntu nannyini lyo ali wano nyampayo akaseere katono nembawo endagiro. Omusajja we yawandika teyayita nambalooya be nawandikira minisitule nti bwe muba mugenda kuteesa nange kukunsasula oliteekewo bwe muba temujja kusasula ebbaluwa eyo ne bagikozesa ne bagiwa lokoloko nekkiriza neeta ebyuma. Museveni n'alonkinga kyeyalonkinga yali mpewo emyaka mingi ate si yempewo gye basoose omulonchingisa bamulonkingisako satellite city seeta mukono seeta Haji Kajimu ne buloka nazisimba nefa Kajimu abaali bamugamba obawarabu omuwa sente bakoze eki bekubye ne bamulongisako satellite city nakawa
ne bagobawo abantu basulamu N'amayumba ne bagamba bagamwe bagenda bayita sente mpangise ku sente tono ebifo botikamyo byonna babiyitamu ebibalema bona ne bona ono wettaka kati aliko namuganza noono n'abakooba ebigaana okukakana abasajja bali bitwali tuyita abagagga nga bagamba ate gavumenti yebewagala nti bazimbe ku sente zaffe bwe bagaana bakwate ebyaffe gavumenti neeremu omuntu yekka akozeewo ekintu batono ettaka batandise olitematema mpozi agakaani yalinawo eddwaliro ettaka batandise okuligabana bano abaaliwo abataka bonna babagobawo nebase ebyo ebyalo nebifa byonna ebyali mu Nakawa n'Entinda estate nebifa eyo project neneefa ne bamulonkingisaako Museveni awo eseeta amazzi amayonjo agasoose okutuuka mu seeta n'asumulula ttaapu negayiika naye nga gava mu kimotoka kyali manju awo ne bakivuga ne bakijjawo naye abantu abo baba batya pulezidenti intelligence tebeerawo bakyamubba yaleetako wano abasajja abaagula Serena Hotel nga bagenda kugikulaakulanya ne bamalamu emyaka 5 nga bakola tebasasula yadde 1,000 mu gavumenti ne bavaawo nga babbye n'amasowaani ne giraasi babitwala awo ne bamubba Museveni wabo batamubbidde yagenda wano Mulago n'agaba ceeke bano bagiwa kaali nga bali bapangisiza kifo ne bagenda n'abawa ssente bagenda okuddayo balambula bano batupangisa tebakyabeerawo ekatwe n'abawa ebyuma ebibajja ebikola ki omusajja atera okuteekako enkofiira amufaanana bagamba naye yabitwala omusajja erinnya ndimanyi naye wayenia emu nnyo n'abatwala n'eri nga bataddeyo akatale akavudde wano ekatwe bano bebajja wano kugiwa kaali wano ensambya ettaka eryo lyali lya Kabaka Chwa ne balivaamu Uganda neritwala mu kisanja kya Saala Linga aba yeringa ne balijja ku Uganda Railways yali nanyiniyo ne bayitematema kati batemamu poti 11 kuliko ya Muhoozi kuliko ya mukyala President Museveni kuliko n'abalala abo ne babagobawo bali bawaddeko ne University ya IU ne bagamba twagula ettaka wala ne bava mu kavuyo ako kati abo nabo mu COVID baali batugambye tubakweke wonna baveewo Queen ajja wano tubagamba Queen naye wa bugafiiro nga batugobezaawo n'abeekatwe ne tugamba abantu balongooseewo ne tubagira ddala ku main ne tubateeka wano nga ku sharing ne tubawo ekibangiriza ne baziteekamu ssente ne bazimba nga Museveni agenda kubakulaakulanya kati nabo babasenda kiro nga tebamanyi nga poloti bazikoze eki bazitutte so obwo bwe buzibu obuli mu bitongole gavumenti byebizibu ebiri mu Mabira Forest n'ebibira byonna omugenzi Kasirye Gwanga yandaddako sikeeki abegabanyiza amabira nga abasinga bali mu gavumenti naye nga ate bagamba bebalwanyisa obutonde bw'ensi abantu abali mu ntobazi abamu ba gavumenti Sudiru gibamuwadde omudaali ntobazi ate yasukka n'entobazi akira yiminga n'ennyanja n'asenda asenzi tolaba nga ayiwa ettaka waliwo gyazimbe naye nga ate sente ffe tuzimuwa nyakaana aliranyewo tebamukirira yadde okweyongerayo lwaki Sudiru ekintu ekyo kiki oba kirimu President Museveni akolera mabega wa mukulu President ayisa atya abantu mu hoteli zonna eziva Entebbe n'abayisaawo n'agenda mu lutobazi aye n'agamba abolutobazi mbakoze eki mbagobyewo so President ekimugobesa entobazi nti kati amaze okulaba nti ensi zonna ezakula zaagala kuteekawo obutonde bwansi olaba Amerika wajja omuliro ebibangirizi ne bijja abantu ne bafa mu nsi mu kitundu ky'ensi ekisinga obugagga ebintu byabwe ne bikola ki ebisaanawo nga balina equipment ezinzikiriza ki omuliro ennyonyi biki gujja buzza empewo neegira negwongerayo ne gutuuka ekiseera ne bagaa nti guno gutulemeredde kati watuuka awo amanyisi waliwo sente nyingi eza environment ezijja
Green Environment Fund nga naye olina okulaga tinaawe olwanirira ki ensonga lwaki agoba bano abanaku abanene nga tabagobamu abalimu ogenda ku lwera basumye omusenyu abachaina olwera lwonna baluwonga Bukenya yagezagezaako bagoba atakyasobola alina kukola ki bakujja kuba voice ne bakuteeka kukulabirira byakulukutawo baba bakukaddiyiza so Museveni talina nsonyi era lumu ayinza okumugamba nti gwe RDC webugiri Bukenya ensinga yakukutte namuteeka ku RDC ate okola ki tolaba nko wano yali yavuganyako kuba president nga zeeyo akoze ebintu ebirala bangi tunuulira Tumukunde yaliko presidential candidate kati ayagala kwesimbawo kubwa MP ewaabwe oyo bwomuwa RDC tamutwala agenda ku MP agenda kubwa MP tolabanga Dr. Abedi Bwanika emirundi 3 avuganya kuba president tazeeyo kubwa MP Museveni bwamuyita namuwa RDC ya Buganda ngensi eganye ngensi mukutteko Museveni alina gurupu ye yebayita nsi eganye nga gwe yalina okusalirawo okujja mu bunya kakati ne Tumukunde gundi Kayihura agenda kumujja mu bunya bwanaakola obubi bwa Secretary General nga mufunire amuzaayo mu mazzi mu ywala ejiyamujja agenda ogoba ababbi abataba obusolo naye obwo bwa Secretary General alina obukola ate alina obukugu obusobola obukola kubanga ensi emunyize nemunyiga y'omu ku bantu abasinga okulunda embuzi nyingi mu Uganda addirirwa ono omukazi ono eyali MP muganda wa Muhanji muganda wa Andrew Mwenda yone yagamba nti yatunda mbuzi n'agula ettaka wali mbuzi zaali mmeka ezo ezigula ettaka bilioni ezo so abo Museveni batwala bamanyi nti bwakukomya era yakulonda nakugaa nti nja kuwa kino kati musajja watu ono eyakavaako second ekifo obwa voice yabufuddeko ekifo nakikola ki buli awali omukola jja mukulu anandaba ate akole ki omukazi gwe yawasa naye amunyagako bintu byabadde akozeewa ga twabikola ffenna tutwala abaana be bategezaako muyamba kati mukavuyo ako bwakukomya gwokomawo Kenya tuwako wanaga nange nina vision nsobola okuba president nagula ekibiina ky'amabika SDP ne bakola omukago agala kujja kuba president bwe yakwata ku Katomi n'agisaba omusolo ogutamanyi alina Katomi yali yegenda mukadde waffe omukadde yagambanga nti olinako ebekoleddewo londa Museveni omanyi waali kati ali ku biyiso yagezangako okuwandiika ebbaluwa ng'awandiika ne ziyita mu mabaluwa mpaliikidde Museveni naye newonteyako omusolo kwano kugundi awo kiwatule teyakakana kati bazzeemu okukola interview ng'ali kundi nabagamba senga ofuna omukisa n'okuwobwa president n'obulondo kikyosookerako nagamba kyensookerako kugamba nti neyanziza obwa president naye mbuwadde Museveni yaba atwongerayo kati nawulidde agamba nti nno Kyagulanyi ali mu kirooto tasobola kufuna bwa president kakati n'empiso gy'aliko takyasobola kuzijja wali kiwatule president alina kumuteekamu kasente nga takyalina na kifo kyonna kintu musooke naye ali bweru alina kansa amazeeyo emyezi giweze ebyo kati wajja naawona nga sente zigenze ne Museveni amuwadde takyalina naye Museveni nga talina gy'alaga badde bonna ne bamugamba beera advisor kasasirwa kesisi tasobola advisor ku kasasiro kati okola ki Museveni musajja muzibu nga bakujoze nnyo ate ogenda kukola ki okubeerawo nga taliiwo wamanyira byabwereere kugamba wano ngenda kugattagatta kati agasse constituency zonna ez'aba councillors mu Kampala ne Wakiso saze nnyo kuba population nene naye wano ewaffe makedi ezibadde 95
kati ziri 4 mwezi ogwo omuliro gujja kuba munene olw'abantu abadde bamanyidde mugenda kulwanira Kampala nga byakalulu nga gwogenze mu kooti kunoonyera kako tolina maanyi gagenda kugamba Museveni yatubye kubanga kati competition egenda kuba yafuutu soja baani kati kooti zijja kuba bize buli kintu kibeere bize obeere nga baMP bali mu palamenti oli ku Museveni yakoze eki yanzibye Museveni ni bwaba takubye kati tiwaliwo gatisizi mujja mu buyinza na kalulu mu kisanja kino ate kubo gaziko okusingawo luli nti kati agenda kuba nga alina kapasite yonna ey'entambula bayisizza biliyoni 10 trillion bagule fleet empya nebawako nnya kakyekaga musajja mwongere bakyagaanyi abo nabo bajja kubawaayo kabuuyi fleet sizijje oba oyagala oba toyagala aleeteyo n'ennyonyi baga nti eno ekaddiye yagala ennyonyi enantuusanga ku campaign bakuwa emmotoka neddabo kabini abasirikale ogenda okutuuka wali nga bakutaddeko road block tolina gyolagala olina gikoba eri ate tewalaze poliisi temanya bukuumi nga Museveni ali kulala nga 7 mu nnyonyi nazino ku ttaka zimugoberera okulaba ennyonyi bwe beefunye obuzibu ajja ava atya mu bbanga kati oyo Museveni si gwosobola okuvuganya gwasobola okuwako kabuuyi n'oba mutebenkevu naga nti miliyoni 7 ziizo lopu ne sente ziizo n'endala ne expenditure yino biliyoni 3 omwaka otambula olina abakuumi naye ngaokuvuganya Museveni yagenda mu nsi oba tolina oba weeri oba bakuggyako kati ensaasaanya ensako ya Segirinya balina gibanjani si Museveni yagirina nupu esobola ogimuwa tebasobola abaana bwe bafudde twabadde tumanyi 8 bagenza okumala okuziika nga bali mu 2 n'okusoba 21 Anita gwotayagala yatutteko Nagirinda agenda muwerera paka naye natwalako omwana omukuba Segirinya yazaalayo omwana kati waliwo ow'emyezi 9 tamanyi wakulaga yamufuna wano nga mulwadde agenze ku baafidde namuga agenda kuteeka mu makazi kuba amaka tegabadde mu mukazi kati naye tamanyi wakulaga ayinda amunoonya eyo family ejja kwesitula egende wa Museveni mu maaso gaayo gambe nti sente ze basuubiza mu palamenti tezituuka abanupu tebatuyamba ate linda bamumma akalulu omwana maama gwayagala olaba abadde agendayo nga taata mulwadde n'alumba Anita Amonge n'amuwa ku ssente kati ng'afudde kuba Nuupu yagambye nti ffe tetulina sente zirabira baana abo mu mbeera yaffe kakitegeeza abaana basigadde ku ani alonda ani asobola okulonda abaana ba Museveni aba yasiine nga tebannaba kulonda omwana yakola kituufu okwekwata ku gavumenti ne mu kuziika wano wonna kubanga Nuupu terina future anti miliyoni batuula ne Nuupu yalinamu barepresentative ne bayisa miliyoni 68 naye muwanga ne bamuwa okulira ekavule mbuga ne bamuwa ku lwa commission wa parliament akulire omukolo guli ku kisaawe maama n'agamba tugende wali awagazi tukomewo tuziike kubanga nawali ekifo kyaffe bani bagamba olutalo lwaleeta esasage era waliwo abaali bagamba nti mpuuga yaleeta kafeero nayimbira nayimba ennyimba z'ekikatuliki gundi yaŋŋamba ono simanyi byamu owajeni nti aye yali master of ceremony akakatambi bakateeka mu buteesi naye nga kafeero ne ku mufuti yali obuzibu bakola nti entalo we zandiganyi bandigambye abaana bagende bayiwe ku ttaka ku maama waabwe ku taata waabwe naye babasigaza nabano ne basigazeeyo kati olutalo oluwonko lwajja terukyaddawo ekasozi muwanga kaalina okugatta ate nga naye tasobola kagatta mu kaseera kana akasigadde kubanga family yanyiigira nnyo abanuupu nnyo muwanga yennyini yajja akazindalo ku mukazi naga twasazeewo principal mumativu nga maama oli wano tojja kuvaawo mikolo gyonna tugenda gikola ki kyokka ate nga tebalina wadde 10 kyebagenda kulabirira baana n'emikolo tebagikola embeera y'obusiraamu tebagiyisa bagenda abafuuyisa bufuuyisa mu
mu kitundu nakusala mubyayi nakukuba baluganda bamugenzi nakugaana abantu kuyingiramu naye ngaomukolo gwalina porogulamu ennungi ey'omubaka wa parliament nti omubaka wa palamenti yafuna okwogerwako mu palamenti n'ekita nga balina okugenda ku muzikiti abasiraamu bamusaalire basufuteyoja ne bayingira mu muzikiti n'engatto eyo nayo ne balekayo likodi embi ng'omulambo gulina mayita erina okusulako ekavule gwasulayo kati ensembayo function yali ya maama family nga mulina kukaanya nabo banaye twagala kino naye tukoze tutya tubayambye tutya eyo family yali esalawo buli kimu bamma mwagijjako obuyinza maama ne bumuleka nga yeebaza ate bali abali eri ewalala ekitegeeza nti temwakola ki family mwagikosa omuntu afiiriddwa omwana nga yabadde amubeerako yaba nesse balina amabugo ge baali baagala okuleeta baweeyo gonna tebaagawa n'omukazi yagamba nze nakwata akasente ke bampanga amabugo nenfumbira abantu emmere etaabamala naye ng'ate emmere wali yaliwo eri nga gavumenti yafumbye emmere miliyoni 7 zaali zibamala bulungi naye ekyo kikulaga ki mu kibiina kya Nuupu ekisooka kikulaga nti principal tali mu control waliwo abamwetooloola ne bamukozesa ensobi nyingi ekyokubiri nti principal tamanyi nti politics namba 7 ekyakimanyi ne bwaba yakukyawa n'atuuka ekiseera ng'amanyi gw'omuyisa mu kalulu akukomyawo yakomyawo tumukunde nga yamusiba emyaka 8 namuwa miliyoni 24 n'azigabira wali kololo nga alinya n'helikopita n'agenda nga n'atemako ogutunutunu n'agwesigaliza ne bamumugyako naye ng'akimanyi tomulwanye amaze okupanobitinga n'apanobitinga Bukenya n'amukomyawo yamusiba eruzira n'akomawo Museveni ayagala omunoonyeza kalulu naga nti muzeeyi sigenda kukuba kampeyini n'ate n'azikuba ng'amanyi kati ono eddusu lye likaawa naye nga Museveni kigo Museveni alinga nyanja bw'ogiyingiramu nga yadde enkuba tetonya osobola okutoba kasita kubaako amayengo toviiramu awo ng'oli mukalu nsaba abatulaba musabe Katonda atuwe obulamu tumalayo emmere yaffe gye yatugerera naye nga ebintu bikyajja bingi tujja kubeera nga tubatuusa kale bwe tubadde ne mukadde waffe Siraje Lubwama mubeere bulungi mweraba